bakakasa mwabadde beeraliikiridde. Tulina enkolagana nnungi nnyo Ssaabasajja Kabaka. Tulina enkolagana nnungi nnyo n'Obwakabaka bwaffe, tulina enkolagana nnungi nnyo ne bakadde baffe abakulu b'ebika. Of course temubulamu abo ababeera baagala okukozesa Obwakabaka bwaffe oku-alienating abalala. Eky'omukisa omulungi nti bwewandiisa twazaalibwa bwe tutyo era tujja kusigala bwe tutyo. Abo bonna naddala bannabyabufuzi abafubye okutulwanyisa mu ngeri ez'enjawulo ne kibalema, abo abakozi b'ebikolobero abaagala okwekweka mu bantu, abakola ebikyamu n'adduka neyekweka mu ekereziya nga gy'ayagala okweka ebikyamu oba neyekweka mu Bwakabaka, bagezaako okukomyawo obubadi obwa 1962. Bagezaako tukola bye baakola omugenzi Ben Kiwanuka. Eky'omukisa omulungi tetuli mu 62, tuli mu 2024. They are 62 years too late. This is not 1962. Abantu bategeera. So tembakiriza babuzaabuza. Buli wolaba omuntu agezaako okwawulayawula abantu, omanya that is Museveni at work. Bwe batwe badde nga bakola. Ekyebunyisa nti bwe babeere weeru wa Buganda, mubajjukira mu 2021 babeere weeru wa Buganda bagamba oyo Kyagulanyi ne banne mubalaba abo ba Buganda abo ababaagala Buganda yekka, era bwe munamulonda mujja kuba mulonze beene. Kyokka ate bwe tujja mu Buganda ate nga bagamba kati abo balwanyisa Obwakabaka tebaagala Bwakabaka. Mubagambe balondewo ekirimbo kimu, ebirimbo ebibiri bikontana. Balondewo kye balimba kimu, abantu babategereraawo. Era bagezaako tupaintinga nti ffe balabe ba Buganda. Naye bwemuuze ssebo nnyabo gwali eyo naawe ali wano, omulabe wa Buganda yaani omutuufu? Kambajjukizeeko bino ebintu wammanga. Teyalinze siba NUP abaagala Ssaabasajja Kabaka ogende Kayunga, oyo yali Museveni. It was not us. Sinze nakera ku makya ne ngamba nti saagala kuwulira abantu bagamba ffe ng'Abaganda, oyo yali Museveni. Era mujjukira bennyini abaagenda e Namibia, nze nabatuma, yenze nabayita ne bagamba mbagulire ettaka nga Ssaabataka waali. Naye ebyo byonna abamu ku bannaffe tebabiraba. Lwaki? Kubanga basasule. Munajjukira nti Museveni appointinga minisita gwe bayita Sam Mayanja, minisita w'ettaka, ababadde bamuwuliriza nga Voola Beene n'Obwakabaka n'ejje buvuddeko recently agamba nti muli ba mukisa nnyo okulwa nti baboogerako. Eyamuyita eyamuwa omulimu okukola ebyo sinze yali Museveni. Mujjukira omuvubuka ava ewaffe Gomba gwe bayita Kisa kya Sitaani, eyajjamu empale n'akunamira Beene n'akunamira n'abamukolera bonna n'abantu bonna, nange n'antwalira omwo. Naye oluvannyuma ng'empeera okukola ebyo n'okuvoola, Museveni n'amuttibwa ekirabo eky'obwa RDC. Oyo teyalinze, oyo yali Museveni, bassebo ne bannyabo. Abamu abali wano temwegendereza nnyo. Nenze we nakulira ku mapu ya Uganda kwaberangako ebifo nti eno Karamoja region, eno Ankole region, eno Buganda region. Naye mapu ya Uganda bagikuba buto ne basangulako ekigambo Buganda ne basaako ekigambo Central. Ekyo sinze nakikola, oyo yali Museveni. Abagoberera ennyo ensonga mumanyi nti olulimi Oluganda terukyakkirizibwa kusomesebwa mu masomero, baluwera. Oyo sinze yakikola, oyo yali Museveni. Nayogedde ku nsonga y'e Kayunga bwe bagana Katikkiro gendayo ne Beene ne bamulemesa ogendayo ne battana abaana ba Buganda basukka mu 2, sinze na commandinga ettemu eryo yali Museveni. Bwe baasiba zaake yanyumiza ensi yonna, era nange nakirabako nga bakutte, bakubanga bakulangira kubeera ki? Bamukubanga bamulangira kubeera Muganda.
sinze nali mbasindise, Museveni yali abasindise. Bw'ogenda ekitalya kuba political prisoners be baakwata mu kulonda kwa 2021 9 ku 10 bava wano. Sinze nakola order eyo order Museveni yagikola. So ebyo byonna baganda bange, ebyo byonna bye mulaba bannaffe babiraba naye batunula eri. Lwaki? Kubanga abamu babagulirira, ate kubanga abamu balina obukyayi bafuba okunoonya gwe bakisaako ne bagulaba nti Kyagulanyi muzzukulu wa Kayira, muzzukulu wa Nabembezi, muzzukulu wa Kamalabyonna, nti ate ye mulabe kyannaku nnyo naye kya mukisa munene ate nze najja nga ekyo kankireke. So basebo ne banyabo njagala obbasaba tebabateeka mwako kazannyo. Bakadde baffe, mukadde waffe Ben Kiwanuka yasasula omuwendo gw'amaanyi agusasula na bulamu bwe. Our generation must go past Ben Kiwanuka. I've said it and I'm saying it again that I am proud to be a Muganda. I love Buganda. But my mission right now is Uganda. My mission right now is the entire nation. Uganda bweterera ne Buganda ejja kubeeteredde. This fight is a fight for the Lubaras, it's a fight for the Basoga, it's a fight for the Kamaramajong, it's a fight for the Banyankole, for the Acholi, for all Ugandans. And we are not going to allow anybody to reduce us to home. Yes, tulina ebizibu ewaffe, n'ebizibu bijja kutereera singa Uganda yonna etereera. Finally, not everybody back home is negative. Baganda bange, abantu b'omu Buganda baatulonda 9 mwete musiima. Kakati tokkiriza muntu yenna kujja ku mulamu ogwo. Bw'olaba ng'omuntu omu ayogeza birimi, muveeko ogenda obuuliro wa booda. Kubanga olaba abantu bawansi, abantu ba bulijjo bebasinga n'okwagala ennono, bebasinga n'okwagala beene kuba bo bamwagala ku mutima. So njagadde ekyo nkyogereko era nkikomye wano, era njagala obbasaba eyo teyina kubeera conversation yaffe. Bw'ogenda ku radio, bw'ogenda ku TV, talk about Uganda, kubanga baagala obba reducinga babaze mu buntu obweka, baagala bazza mu bizibu byeka, boda mu bizibu byeka. Omuteeso oba omuleseewa, omukiga oba omuleseewa, oba tomu including nze. And we believe that every Ugandan is equal and every Ugandan has an equal share. So nga bwe twagala ewaffe, nga bwe tufuba obutatukyaya waffe, nga bwe tufuba okutaanya ensonga ewaffe n'okumakinga sure abantu b'ewaffe bamanya amazima ge tuyimiriddeko, nga bwe tufuba okulaba nti abantu b'ewaffe tebababuza temuva ku omulamwa gwa Uganda. Si bw'olaba ngo wano bikyekutte, genda e Karamoja obulira abantu ensonga, genda e Busoga obulira abantu ensonga. Olumu nali Arua, omwana n'aŋŋamba ffe musoke muveeyo ewammwe tusooke mutuweemu tujje tusooke tubataase tugobe omusajja tumale tubayite. Kakati ekyo it must be able to speak to all of you. Njogeredde ebbanga ddene naye kansubire ensonga ezo zitanyiza basebo ne bannyabo. Temukkiriza muntu yenna bateeka mu ndowooza nkyamu, temukkiriza muntu yenna bawula, temukkiriza muntu yenna kwekweka mu nnono kutambuza nsonga za Museveni. Abo basasule. Omuntu yenna ayinza okujja ne yeefula nti no yalumirirwa nnyo ebyewaffe naye nga mutume. Mubeere beegendereza ate nga bene bwatugamba temubongota. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Ssaabasajja. Alright, omulungi atugoberera ku mukutu gwa Credible Media. UG salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ganja Fadi gemanya tubebaza okulika nti mutambula naffe nabwe ekito tubasaba okusubscribinga, okulikinga wamu n'okusharinga content waffe, twongera okulika ntambula ffena wakati mu kuba torch n'okumulungula amawulire nga bwe gaba gatambudde wano mu nnyaffe Uganda. Ne munsi yonna okutwaliza awamu okusingira ddala kisaawe kya byabukulembeze, kisaawe kya byabufuzi ggwanga Uganda tutunulawo nnyo
n'amawulire agagwa mu aspects endala oba oliawo kiba kyetaagisa tunulayokko wakati mu kuzimba nyaffe Uganda. So olunaku olwaleero tutandise ne vidiyo y'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu President bwe yabadde ali mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olubaayo ku buli lunaku olwa bbalaza oba buli Mande wali e Makerere Kavule ku kitebe kya National Unity Platform. So nabwe kyo lunaku olw'ejjo abakulembeze ab'enjawulo mu kibiina kya NOP bavuddeyo okulabika nti boogerako eri abawagizi baabwe mu nsi yonna yonna okutwaliza awamu. Naye vidiyo gye tutandise nayo bwe bubaka oba oliawo bwe twagala okudisikasingako oba okwongera okugaziya. Omanyi amawulire gabadde gatambula mangi nnyo ku mukulembeze ono Robert Kyagulanyi Ssentamu. Blackmail gye yagezezaako okulabika nti ajungulula, nga bagezaako okulabika nti bateekawo olukonko wakati we ne Mengo, okusingira ddala wakati we ne Ssaabasajja Kabaka, kuba ebintu ebibadde bitambula mu butuufu bw'obyefumiitirizaako olabira ddala nga baagala kuteekawo embiranyi wakati wa President Bobi Wine ng'omusajja Omuganda ne Ssaabasajja Kabaka we ffenna gwe tuzze tumanyi gwawe ekitiibwa era gwayimbidde ennyimba ez'enjawulo ekyamuviirako n'okwetuuma erinnya ery'omubanda wa Kabaka nga n'ebikolwa bye oba oliawo bitambula n'ebigambo bye bwe kituuka ku Buganda. So bw'otunuulira abantu ab'enjawulo babadde bavaayo. Omanyi emikolo gya Buganda gino egy'okwanjula bwe giba gikolebwa batwala ebifaananyi certificate za Buganda, ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka n'ekifaananyi kya Nnaabagereka. Kaakati abantu olw'omukwano omungi gwe balina eri Robert Kyagulanyi Ssentamu, abamu babadde batwala ekifaananyi ekyo ku buko gye bagenda okulabika nti bajja abakazi. So abantu abagezaako okulabika nti balwana Robert Kyagulanyi Ssentamu n'okuteekawo okusigawo obukyayi wakati we oba oliawo ne Ssaabasajja Kabaka, kino ekintu babadde bakizimbulukusa nga bakiwa baking powder okwongera okulabika nti bakigaziya. Omanye ensonga zino bwe ziba zigenda mu maaso, omuntu adiginga deep waliwo side oba oliawo gy'atunulako abalala gye batatunuulira. Wakati mu kuba nti ebintu bino bibadde bitambula nga bagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu emikolo gya buwangwa lwaki batwalayo ekifaananyi kye ate n'asirika okukuvoola Ssaabasajja Kabaka yeetwalira ku levo y'emu naye. Ne weebuuza Bobi Wine waaliwo olunaku olwali lukedde n'agamba nti kati bannange nduumidde mutandike okutwala ebifaananyi byange ku buko, oba bano babadde bakikola bantu ssekinnoomu olw'omukwano gwe bayina. Era abantu abavuddeyo okulabika nti boogera ku nsonga eyo bagamba ekintu kino eky'amazima abantu b'omu Buganda babadde bakikola mu butamanya olw'omukwano gwe balina eri Robert Kyagulanyi Ssentamu, nga balaba ye muntu agenda okubanunula mu mbeera oba oliawo gye balaba nga batambuliramu ey'akanyego, ng'omukwano gwabwe ate nga musajja Muganda mu mbeera ezifaananako bwe zityo, omukwano gwabwe ne bagusitula ne batuuka n'ekiseera nga bwe bamaze okupresentinga ebifaananyi by'Oweekitiibwa Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda, n'aka Robert Kyagulanyi kano ne baagala okukakookerako. Ekyamazima mu buwangwa kiba kikyamu, tekisaanidde kukolebwa bugiba ng'emikolo gya nnono ng'ebifaananyi biteekeddwa okutwalibwa bya Ssaabasajja Kabaka na Nnaabagereka. Kino kibadde kikolebwa mu bukyamu, naye wakati mu kuba nkibadde kikolebwa mu bukyamu, ababadde bakikola nabo babadde bakikola mu butamanya. Kaakati ate bali bwe bakikola olw'omukwano n'obutamanya, omusango ne mugujja ku bali ababadde bakikola olw'obutamanya. By the way, omuntu atamanyi taba na musango. Nze eddiini gye nsoma egamba omuntu yenna bw'agwa mu zambi oba n'akola ekintu kyonna nga abadde tamanyi nti Qur'ani eri against ekintu ekyo, ebbanga lyonna lyakikola tavunaanibwa okuggyako ng'amaze okufuna okumanya n'asigala ng'akikola awo afunira omusango. Kati na kino oba oliawo abantu babadde bakikola namukwano ne batwala ebifaananyi ba Ssaabasajja Kabaka ne Nnaabagereka, aga katongerezeeko n'ak'omwagalwa waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu omununuzi waffe mu butamanya.
kakati bwaba mu kaseera kano evuddeyo ababagambako then oyo agenda osigala nga akikola yagenda okuba omukyamu ate awo nkakasa bulungi nnyo nti n'abalabe bakyagulanyi Ssentamu bayinza otekinga advantage eyo ne basigala nga batwala ebifaananyi ebyo okwongera okuttatta n'ekifaananyi kye kuba abalabe be abamulwana bo weebali. Tujjukira omukulu Kayindo Otafire tactics ezo omuntu avuganya mwami Museveni olina okuba nga okimanyi nti ate naye yazikozesaako ku be yali avuganya myaka gy'ekinaana mu lutalo olw'ekiyeekera. Kayindo Otafire yavaayo mu bigambo bye n'agamba nti bwe baali bakyali mu lutalo olw'ekiyeekera nga bali mu nsiko bayambalanga yunifoomu za gavumenti y'obote ne bagenda ne batirimbula abantu ne bayisa bubi nnyo abantu. Kaakati bwe bamala okukola ekyo ne bakiteeka mu bantu nti gavumenti y'obote ye yakikoze, abantu ne bongera okunyiiga ne babeegattako. So wakati mu kuba nti saawa zino Robert Kyagulanyi Ssentamu ataddewo resistance n'okuwakanya enfuga ye gy'agamba nti ya bwannakyemalira eya gavumenti eno eriko, abantu abo basobola okukozesa tactics ezimu okwagala okumunafuya. N'obuli kati tukimanyi bulungi nnyo nti abantu b'omu Buganda ku Ssaabasajja Kabaka bafiirawo era tebamanyi muntu yenna ali waggulu wa Ssaabasajja Kabaka. Ne bwe kiba nti kino ekintu eky'okutwala ekifaananyi kya Robert Kyagulanyi Ssentamu kibadde kikolebwa mu butamanya oba oliawo na mukwano gwe babadde bamuyinako ne bakoleramu ensobi, ne wavaayo abantu ababagamba nti bannange wadde mubadde mukikola na mukwano naye ebadde ensobi. Kaakati ate ne tuwulira amaloboozi amalala nti mubadde mukyali ku kyabifaananyi n'ate ne certificate tugenda zino nanga magere. Awo toyinza kwefumiitiriza na kwongera kugaziya bwongo. Tebabanga abakulu baleese kali akajogoli ke baakola mu nsiko nga bakyali bayeekera ne bambala yunifoomu za gavumenti y'obote ez'ekinnamagye ne bakuba abantu n'okubategumbulula okuba baagala babeegatteko. Tebabanga ke kakodyo ke kamu ke bakozesa okunafuya Kyagulanyi ne bateekamu abantu baabwe abongera okuyisaamu amaloboozi n'okusaakiriza nti newankubadde tekikkirizibwa naye ne certificate tugenda zino n'amagere. So Abannayuganda mulina okubeera nga mwebuusa n'okutunuulira ensonga eyo n'eriisa ejjogi, kuba ekyamazima ewali okuwakanya omuntu yenna gwe bawakanya oba omuntu yenna gwe balwanyisa okujja mu bukulembeze oba mu kifo kyonna ng'akyakyetaaga naye ateekawo embeera eya resistance n'okugugubira n'agamba nti sijja kulabika nti mpondooka mu mbeera ezifaananako bwe zityo. So Robert Kyagulanyi Ssentamu ebigambo byonna abyogedde era abaana b'omu Buganda message gy'abaweereza mulina okulabika nti mweberera Kyagulanyi ono bazze bamulwana enfunda ez'enjawulo. Abamu baavaayo ne bagamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu musosoze mu mawanga ng'era bwagezezaako okulabika nti ajjayo bulungi nnyo ebigambo bye era bitegeerekeka mu vidiyo gye tusoose obbazannyira nti abantu baavaayo ne bagamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu asosola mu mawanga era bw'anaafuna entebe y'obwa pulezidenti Abaganda bagenda tufutubbalako nga ge mawulire ge baspreadinga mu regions endala nga bagezaako okulabika nti bateekawo tribalism card eyo Bobi Wine musosoze wa mawanga era Abaganda bano basoosowaza biki osegeera eyo abaana ba Nuupu ne bagijungula kuba Nuupu eno bw'ogitunula abawagizi baayo abasinga bavubuka abakuze ng'ebyamawanga tebabimanyi. Ffe bwe twasomera ne sayiko y'emikwano kati for instance nganze kyenkakasa nti nammwe bwe kiri obeera ne mukwano gwo nga mukiga nga ye muntu wowo ku lusegere n'obeera ne munno nga munyankole n'obeera n'omulala nga muntu mu kyoli yeeyo. Kati ebyo ebintu bya tribalism ebyo abavubuka b'omulembe guno tebabimanyi nnyo olw'ensonga nti baasosietinze n'abantu ab'enjawulo masomero ne bafuuka ba mikwana abamu ne bafuuka na ba Luganda ddala. Kyakubiri abaana bano beewasizaamu
ogenda olaba ng'omusoga yazaala Muganda, Omuganda yazaala Munyankole, Omunyankole yazaala Munyarwanda, Omunyarwanda yazaala Mukyoli. Kati ekyo nakyo bakikozesa nnyo okulwana omukulembeze ono Robert Kyagulanyi Ssentamu, naye bantu abagezangako okumudifendinga nga batunulira sayiko y'abantu bawangala nabo nti best friend we yani nti Nubianiri muki musajja munubbi, ayina producer we mukwano gwe nnyo Danny Magic musajja ki musajja bamuteeso, ayina ani mukyala wani afuma nti Babi Yutungo wewa nti wembalala munyukazi Munyankole, ayina ani gundi ayina Joro Senyonyi nti musajja ki musajja Mululi, ayina ani bawaiswa mufumbi bani basoga, ani Secretary General w'ekibiina nti David Royce Rubongoya musajja muki Munyankole, ayina ani Deputy President we Rina Zedriga era mukwano gwe nnyo muki osegeera. Kati awo amanyi ne gagenda nga geesala mukulabika nti bamukubisa empiche ya tribalism osegeera. Kakati saawa zino ne bajja olabira ddala ng'ennwana gye bamulwanamu nti ate alwana Bwakabaka mwava. Robert Kyagulanyi Ssentamu oyo tawa bakulembeze bannono kitiibwa. Robert Kyagulanyi Ssentamu ayagala kwepima ku Ssaabasajja Kabaka so enkola gye baakola okunafuya Ben Kiwanuka yenkola yemu gye bakola oba oli awo kwagala okunafuya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ekisinga okwennyamiza nti ate abakola ebyo ogenda okulaba nga baganda banne. Ke kali akayimba ka Nalumansi akajjuddemu amakulu oba oli awo agatagambika mu mbeera ezifaananako bwe zityo. Era n'akayimba ka Nalumansi abantu abamu baakayinterpretinga bubi nti kakati okubye Nalumansi abaganda be basinga okuwagira nayo bayise ba Nalumansi ng'era mbeera yagezaako kulwana musajja n'agamba si buli muganda nti akola ki anwana, era n'abalwana Ben Kiwanuka si Buganda yonna nti yamulwana, mwalimu abaganda abatonotono oba oli awo abeekukuutiriza n'abali mu buyinza ne balwana Ben Kiwanuka ne bamulemesa okutuukiriza ebigendererwa bye. Kyekimu ne ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abantu b'omu Buganda bamwagala nga bwe kiri mu regions endala mu Ankole, Acholi, mu East, Basoga, Mbale wa olabira ddala nga bamwagala. Ate nga n'ekyagaza Robert Kyagulanyi Ssentamu kiri ekintu eki kwogera mazima na kwogera bintu biruma abantu. Kuvaayo kugamba nti bannange eddwaliro temuli ddagala, bannange ebyenjigiriza bifu, bannange enguudo ngambi, bannange ekonomi y'eggwanga nganvu, obuli bw'enguzi nga butabuse, bibyo byagaza Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ate ng'abantu biba experience nga bibayitamu. Kakati oyo omuntu bw'atyo omukwano gwe toyina ngeri gy'ogenda gutema kugwawula, toyina ngeri gy'ogenda mukyayisa abantu. Enkola yokka ey'okukyayisa Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu kwekeera ku makya mwe baakriticizinga bayogerera ebibi bye mukola ne mukyusa mu nkola yammwe ey'ebintu. It is the only way gy'oyinza okulabika nti abantu bajja omukwano gwe balina ku Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine oba oli awo naawe n'otandika ogufunako gwe kutereeza by'okola. Wabula bw'otaatereeze bajja kudimandinga obuyinza babuwe oyo gwe basuubira nti anaatereeza ebintu mu ggwanga nga we bitambula. So Robert Kyagulanyi Ssentamu yagezezzaako okulabika nti akola clarification oba agezaako okulabika nti attaanya bulungi ensonga kugana amawulire agabadde gamubungeesebwako n'okuteekawo oba oli awo olukonko olunene wakati we ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. So bwetyo bwe tutambudde olunaku olwaleero, naye nga tubeebaza okulabika nti mutambula naffe ku mukutu gwa Credible Media UG. Tubasaba okusubscribinga, okulikinga awamu n'okusharinga content waffe kituwe amaanyi n'embavu okwongera ate okulabika nti tubaweereza. Ganja Fad gemanya Credible Media UG gwe mukutu. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.